Emboozi ne Katonda, ekitabo ekyokubiri. Neil Donald Walsh. Weebale kujja, weebale kubeera wano. Oli wano nakulagaana kituufu, naye era wandiremeddwa okujja, wandironze obutakikola. Olonze mu kifo okubeera wano ku ssaawa endagaane, mu kifo ekiragaane, ku lw'ekitabo kino okujja mu mikono gyo. N'olwekyo weebale. Kati singa wakoze kino kyonna nga kiri wansi w'okutegeera kwo, nga tomanyi nakumanya ki ky'obadde okola oba lwaki, ebimu ku bino biyinza obbeera ebitategeerekeka gy'oli, era okunnyonnyola okutono kuyinza okwetaagisa. Katutandike n'okukuleetera okutegeera nti ekitabo kino kituuse mu bulamu bwo mu kaseera akatuufu era akatuukiridde. Oyinza obutamanya ekyo kati, naye bw'onoomaliriza n'obumanyirivu obwo obuli mu tterekero gy'oli, ojja kimanya mu bulamba. Buli kimu kituukawo mu ntegeka etuukiridde, era n'okutuuka kw'ekitabo kino mu bulamu bwo nakyo tekiri bweru w'ekyo. Kikyolina wano kyekyo eri ekyo ky'obadde onoonya, eri ekyo ky'obadde oyaayaanira ku lw'akaseera akawanvu. Kikyolina wano kye kipya kyo, era eri abamu ku mmwe kisoboka omulundi gwammwe ogusooka enkwataganira ddala ne Katonda. Kino kukwatagana era kwa ddala nnyo. Katonda agenda bbeera n'emboozi ey'ya ddala naawe kati okuyita mu nze. Sandiyogedde kino emyaka mitono egyayita, nkyogera kati kubanga mbadde n'emboozi ng'eyo, era n'olwekyo manyi nti ekintu ng'ekyo kisoboka. Tekisoboka busobozi, wabula kituukawo obudde bwonna, nga kino bwe kiri otuukawo wano wennyini katikati. Ki eky'omugaso gy'oli okutegeera kiri nti ggwe mu kitundu oleetedde kino okutuukawo, nga wooleetedde ekitabo kino okubeera mu mikono gyo mu kaseera kano. Ffenna tuli ku ekireetera mu kutonda emikolo gy'obulamu bwaffe, era ffenna tutondera wamu n'omutonzi omu ow'amaanyi mu kuzaala buli mbeera okuleetera emikolo egyo. Obumanyirivu bwange ku kwogera eri Katonda ku lulwo kyatuukawo mu 1992 okutuuka mu 93. Nali mpandiise ebbaluwa ey'obusungu eri Katonda nga mbuuza lwaki obulamu bwange bwali bufuuse ekijjukizo ky'okutoba n'okulemererwa mu buli kimu, okutandikira ddala ku nkolagana zange ez'omukwano, okutuuka ku mulimu gw'obulamu bwange, okutuuka ku nkwasaganya yange n'abaana bange, okutuuka ku mbeera y'omubiri. Mu buli kimu sirina kye nali nfunako obumanyirivu okuggyako okutoba n'okulemererwa. Ebbaluwa yange eri Katonda yasaba okumanya lwaki era kiki kye kitwala okuleetera obulamu okukola. Ekyampuniikiriza, ebbaluwa eyo yaddibwamu. Batya we yaddibwamu era biki ebiddibwamu ebyo kye byali byafuuka ekitabo ekisooka, kyafulumizibwa mu Maayi wa 1995 wansi w'erinnya Emboozi ne Katonda. Ekitabo ekisooka kisoboka okiwuliddeko oba okisomye n'okisoma. Bwe kiba bwe kityo teweetaaga kwanjulibwa kweyongerayo eri ekitabo kino. Bw'oba tomanyi ekitabo ekisooka, nsuubira mangu ojja bbeera, kubanga ekitabo ekisooka kinnyonnyola mu bulambulukufu obusingako batya bino byonna we byatandika, era kyanukula eri ebibuuzo bingi ku bulamu bwaffe obw'obuntu, ebibuuzo ku ssente, mukwano, bukaaba, Katonda, obulamu n'obulwadde, okulya, enkolagana, omulimu omutuufu n'endabika nnyingi ez'obumanyirivu bwaffe obw'olunaku ku lunaku ebitayogeddwako wano. Bwe wabaayo ekirabo kye nnyinza okusaba Katonda okuwa eri ensi mu kaseera kano, kyandibadde obubaka mu kitabo ekisooka. Kituufu okola nga tonnaba na kusaba, nja kuba mmaze okukwanukula. Katonda amaze okukikola. N'olwekyo nsuubira nti oluvannyuma lw'okusoma ekitabo kino, oba ate nga tonnaba nakimaliriza, ojja londa okusoma ekisooka. Kyonna nsonga ya kulondawo, nga era okulonda kwennyini kwakuleese eri ebigambo bino katikati, nga era okulonda kwennyini kutonze buli bumanyirivu bwe wali obaddeko nabwo. Eggezi eryo erinnyonnyoddwa mu kitabo ekisooka. Zino ennyingo ebbiri ez'ekitabo ekyokubiri zaawandiikibwa mu Maachi 1996 okuwa ennyanjula ennyimpi ku bubaka obuddako obugoberera. Nga mu kitabo ekisooka, mu nkola eyo obubaka bwe bwatuuka yali nnyangu nnyo. Ku lupapula olwereere nga mpandiika buwandiisa ekibuuzo kyonna emirundi egisinga. Ekibuuzo ekisooka ekyo ekyajja mu mutwe gwange nga mangu ddala nga ekibuuzo kyakawandiikibwa
ng'ekiddibwamu kiyinza okwekola mu mutwe gwange nga kiringa omuntu yali ankuba akaama mu kutu kwange nali ŋŋambibwa nga wempandiika nga oggyeko zino ennyiriri entono eziggulawo. Buli kimu mu kitabo kino kyateekebwa ku lupapula wakati w'ekyeya kya 1993 era kumpi katono oluvannyuma lw'omwaka gumu nandyagadde okukwanjulira kati nga we kyajja okuva gye ndi era ne kimpeebwa. Tuli ku Easter Sunday 1993 era nga we nalagirwa ndi wano kalaamu mu ngalo, ekitabo mu maaso gange, neetegese okutandika. Ndowooza nina okugamba Katonda yansaba okubeera wano. Twalagaana tuli bakutandika leero kitabo ekyokubiri mu bisatu ki Katonda nange naawe kye tuli okufunako obumanyirivu awamu. Sikirinaako ggezi ate ki ekitabo kino kye kigenda okugamba oba n'omusomo gwennyini gwe kigenda okukwatako. Ekyo kiri lwakuba tewaliyo ntegeka eri ekitabo kino mu mutwe gwange twasobola kubaayo. Si nze asalawo ki ekigenda okubeeramu, Katonda yagenda. Ku Easter Sunday 1992 omwaka gumu ogwayita olwaleero, Katonda yatandika emboozi nange. Nkimanyi ekyo kiwulikika nga ekya kisiru, naye ekyo kye ki ekyatuukawo. Sidda nnyo emboozi eyo yakoma. Naweebwa ebiragiro okuwummula, naye nagambibwa era nti nalina akaseera akalagaane okudda eri emboozi eno olunaku luno. Naawe olina akaseera akalagaane, naawe olikatuukiriza kati. Ndi mulambulukufu nti ekitabo kino kiri mu kuwandiikibwa si eri nze nzekka, naye eri ggwe okuyita mu nze. Kirabika obadde onoonya Katonda era ekigambo okuva ewa Katonda okumala akaseera akawanvu nga nange. Tujja kuzuula Katonda wamu. Eyo lubeerera y'engeri esingayo ey'okuzuula Katonda wamu. Tetulizuula Katonda nga tweyawuddemu. Ntegeeza ekyo mu ngeri bbiri. Ntegeeza tetulizuula Katonda obuwanvu bwonna nga tweyawuddemu. Ku lw'eddaala erisooka mu kuzuula nti titweyawudde ku Katonda kwe kuzuula nti titweyawudde kuva ku bannaffe, era paka nga tumanyi era ne tukizuula nti ffenna tuli ekintu kimu. Tetusobola kumanya era ne tuzuula nti ffe ne Katonda tuli kimu. Katonda teyeyawudde ku ffe lubeerera, era ffe tulowooza tweyawudde okuva ku Katonda. Eyo ensobi ya bulijjo. Ffe era tulowooza tweyawudde okuva ku bannaffe, era n'olwekyo engeri esinga obwangu okuzuula Katonda nkizudde kwe kuzuula bannaffe, okulekeraawo okwekweka okuva ku bannaffe, era ddala okulekeraawo okwekweka okuva ku ffe bennyini. Engeri esingayo obwangu ey'okulekeraawo okwekweka kwe kwogera amazima eri buli omu obudde bwonna. Tandika okwogera amazima kati era tulekerangaawo. Tandika na kwogera amazima eri ggwe ku ggwe, olwo yogera amazima eri ggwe ku mulala, olwo yogera amazima ku ggwe eri omulala, olwo yogera amazima ku mulala eri oyo omulala. Okusembayo yogera amazima ku buli omu ku buli kimu. Bino gye mitendera 5 egy'okwogera amazima. Gano ge mavuunya 5 ag'ekkubo ery'eddembe. Amazima ganakufuula wa ddembe. Ekitabo kino kiri ku mazima, si mazima gange, amazima ga Katonda. Emboozi yaffe eyasooka eya Katonda n'eyange yamalirizibwa omwezi ogwayita nteebereza. Kino kijja kgenda ng'ekyasooka. Ekyo kiri mbuuza ebibuuzo ate Katonda nayanukula. Nteebereza nja kuyimirira era mbuuze Katonda katikati. Katonda, kino kye kibatya okigenda okgenda? Ye we nalowoozezza. Okuggyako nti mu kitabo kino nja kuleeta emiramu egimu ze kennyini nga tobuuzizza. Ekyo saakikola nnyo mu kitabo ekyasooka nga w'omanyi. Ye lwaki oli mu kugattamu okunyoola okwo wano? Kubanga ekitabo kino kiri mu kuwandiikibwa ku kusaba kwange. Nakusaba wano nga wekinookoddeyo ekitabo ekyasooka wakitandika ggwe mennyini. N'ekitabo ekyasooka walina ekiruubirirwa, n'ekitabo kino tolina kiruubirirwa okuggyako okukola okwagala kwange. Ye ekyo kituufu. Ekyo Neil kifo kisufu okubeera. Nsuubira nti ggwe n'abalala
mujja kgenda eri ekifo ekyo emirundi mingi. Naye nalowoozezza okwagala kwo kwe kwagala kwange. Nsobola ntya obutakola kwagala kwo bwe kuba nga kwe kumu n'okwange? Ekyo kye kibuuzo eky'ebitundu ebingi, era si kifo kibi okutandikira, si kifo kibi yadde akatono eriffe okutandika emboozi eno. Katuddeyo entantonotono emabega. Sigambangako nti okwagala kwange kwe kwagala kwo. Ye okikoze. Mu kitabo ekyasemba wayogera gye ndi mu bulambulukufu ddala. Okwagala kwo kwe kwange kyennyini, naye ekyo si kye kintu kye kimu. Tekiri. Oyinza okubanga wansiriwazza bwe ŋŋamba okwagala kwo kwe kwagala kwange. Ekyo si kye kintu kye kimu nga okugamba okwagala kwange kwe kwagala kwo. Singa wakola okwagala kwange obudde bwonna, twandibaddeyo kirala okweyongerako gy'oli okukola okutuuka mu kwesiima. Enkola yandibadde ewedde, wandibadde gy'oli. Olunaku lumu nga okola ekitali kintu kirala kyonna, naye okwagala kwange kijja kukuleetera okwesiima. Singa obadde okola okwagala kwange emyaka gyonna gy'obadde omulamu, wandibadde teweetaaga kwenyigira mu kitabo kino katikati. N'olwekyo kyeyerudde gy'oli nti tubadde nga okola okwagala kwange, mu mazima obudde obusinga tomanyi na kumanya kwagala kwange. Simanyi? Ye tomanyi. Olwo lwaki tombulira kiki kuli? Nkikola towuliriza buwuliriza, ate woowuliriza ebyaddala towulira, ate woowulira tokkiriza kikyoli okuwulira, ate wokkiriza kikyoli okuwulira togoberera biragiro engeri yonna. N'olwekyo okugamba nti okwagala kwange kwe kwagala kwo mu kuteekebwa mu bikolwa si kituufu. Ku mukono omulala okwagala kwo kwe kwagala kwange. Okusooka kubanga nkimanyi, ekyokubiri kubanga nkikkiriza, ekyokusatu kubanga nkitendereza, ekyokuna kubanga nkyagala, ekyokutaano kubanga nkitwalako obwannannyini era ne nkiyita ekyange nze nnyini. Kino kitegeeza olina okwagala okw'ebbeetu, okukola nga w'oyagala, era nti nfuula okwagala kwo okwange, okuyita mu mukwano ogutalina bukwakkulizo. Kati ku lw'okwagala kwange okubeera okukwo, oba olina okukola ekintu kye kimu. Okusooka oba olina okukimanya, ekyokubiri oba olina okukikkiriza, ekyokusatu oba olina okukitendereza, ekyokuna oba olina okukyagala, ekisemba oba olina okukiyita ekikyo ggwe mwennyini. Mu byafaayo byonna eby'ekika kyammwe batini nnyo ku mmwe abaali bakoze kino olutata. Abalala ab'olubatu be bakikoze kumpi buli kaseera. Bangi bakikoze mu bungi nnyo. Omwoyo mungi ogw'abantu bakikoze okuva mu budde okudda mu budde. Ate kirabika buli omu akikoze ku mirundi egimu emitono, newankubadde abamu tebakikolangako yadde. Ndi mu muteeko ki? Kikola ensonga. Muteeko ki gw'oyagala okubeeramu okuva kati okweyongerayo? Ekyo si kye kibuuzo eky'amakulu kati. Ye era ekiddibwamu kyo. Nandyagadde okubeera mu muteeko ogusooka, nandyagadde okumanya era nkole okwagala kwo obudde bwonna. Ekyo kitenderezeka, kya makulu era kisoboka tekisoboka. Lwaki? Kubanga olina okukula kungi kw'olina okukola nga tonnaba kkakasa ekyo. Kyokka nkugamba kino, oyinza okukakasa ekyo, oyinza okuyingira mu bwakatonda mu kaseera kano kennyini singa olonda. Okukula kwo tekwetaaga kutwala budde bungi. Olwo lwaki kitutte obudde bungi nnyo? Ebyaddala lwaki kikikoze? Kiki ky'olindirira? Ddala tokkiriza nti nze ali okukwatira emabega? Nedda, ndi mulambulukufu nti ndi mu kwenywereza emabega. Kirungi, obulambulukufu ly'eddaala erisooka ery'okukenkuka. Nandyagadde okutuuka mu bukenkufu. Ekyo nkikola ntya? Kuuma nga osoma ekitabo kino, eyo yewa yennyini gye ndi okukutwala.